ejja liri fertilized lyonna teryetaaga kusuusa 3 weeks naye nga butera kwagalaga 7 days latest 14 kuba bwe lisuusa 3 weeks nga lyakwaluza lwaki olirinza okuweza 3 weeks fertility eneefa kati gwe bwe kaba kaganye kati ate gwe gaguze abaagala okwaluza ezadde 1 kuba nabo gye bali tutambula ffenna what we need nti kyolunda how do we market that wanji maama ekiriwa ekyensuwa this one nagambye funa enkata essanja zinga enkata eyo enkata gy'oba ozinze nga bwe kaba katuddeko bwe kati ng'okawadde amagi 10 kajja gaalula tukwataganye ate assuming olina enkoko 4 of them namba emu nejja neyagala omumaamira jjako limu lifumbe giteereyo wano namba 2 ejja kujja naye yagala kumaamira naye fumbayo limu giteereyo ojja kuba oli awo namba 3 ajje kizibu abagenda muleeba nga baluganda ne bazaalira wamu kati bano abakulu bano bayinza okujja nga baagala kubiikira wamu naye ate batuuka okumaamira buli omu ayagala gage kati gwe kola kimu n'omuteekereyo erirye tulinde bano ono naye ajje naye muwe tulinde namba 3 naye fumba tumuwe kati namba 4 bwe yeemala n'agamba nti nange nzize kati muleke asulewo bonna bawa amagi olunaku lumu omulundi gumu eno ne bweba ewezezza wiikisi 2 nga bano tebannaba kujja lino ne bwe linaaba nga limazeewo omwezi mulamba terijja kwalula that's why tuli wafumbe ezo zikyali ensoga za mputtu tezimanya nnyo kiri awo beera awo gamba gw'omanyi oba nabiika 2 ompadde limu gw'omanyi nja kulinda kati nga tuziwa omulundi ogwo lwe zaaludde zonna zijjeeko obukoko zizza awali empanga 1 week nga ziddamu kubiika naye eyammwe eyalula mu January nezunga nabwo ogwokubiri nezunga nabwo ogwokusatu nezunga nabwo ogwokuna kapa ne ziryako ogwokutaano gwa 6 boda ne zitomera gwa 7 n'ofisaawo 6 ogenda okuwunzika ku bukoko 10 osigazizaawo 4 koko tezaala eyalula 10 ekuzaawo 3 so kati bwe ziba nga ziri mu kumaamira wano n'okubiika nzawula n'empanga bwe ziba zimaamira olina omukazi bw'omusindika muleeba ng'agenza okuzaala naawe obeerayo naye ekisajja kino banne kyetaaga osuna amatu nawo enkoko ezimaamira gye zibeera gye tuziteeredde okumaamirira gye tuziteera emmere n'amazzi don't allow your chicken ng'emaamira okufuluma ebweru buli lwerifuluma ebweru egenda kusibira wa neighbor bana ejenjalulira teriyo magezi mukama wange oba waliwo kokulya wano malagamba obukoko buno bwantama bubiika walala buwogganira wange kaba kagenze kuloopa nti honestly gwabiikira mu ssiru naye giteeremu amazzi n'emmere bw'eva ku mmere edde ku magi bw'eva ku magi edde ku mmere naye ebbanga enkoko lw'emala ng'efulumya ebweru egenda kudda nga temperature egudde that's why obukoko obumu bulemeramu oluusi neeyalulako olwaleero n'enkya neeyalula neweebuuza kiva ku ki it is due to this enkoko emaamira it is not supposed to get out ekyo tukitegeire
okola kutya okweyamba ki mutera gitwala mutoyizaawa ewa mu nnyumba yaayo muno mu nnyumba yaayo muno wano tugiteerawo we zirina okubeera wano awali emmere ne tuteekawo obukuta bw'emmwanyi weeriira era weepama okay tosobola gisanga ng'epamya eno gyebiikira naawe it is not there so this system here osobola ogikozesa as you atannafuna busobozi but all in all what you do nga zitandise okubiika mu tusindikira amagi ffe tugaaluze ekyuma tukiyina ntera obbagamba nti kirina akuwadde nabawa n'ennamba nze nga tonkubidde gw'olina okukubira direct ali attached ku kyuma ekyo if not that gwe gatikke mu boxi gaweereza oyo always mbagamba nnamba ye oba ne mbagamba kubira hajati nti mpeereza amagi ettule 6 naye bw'oba oweereza amagi galina kujja ku Monday na Friday kuba tusetinga every Tuesday na Saturday kino bakiyita ki bakiyita ki ani abimanyi kati tulina mukuna ne semuye kati ekituufu kino ono semuye are we together kale kino tukiveeko mu Luganda tulina kye tuyita lab ne tuyita ne jakabini this is the lab abalunda ebisolo mubimanyi this is what we call the jakabini bino byombi bye mulaba ye concentrate gye babaguza oba jubayiri oba kafika oba hendrix oba new science bye bino nina abagwagwa abalina platform gye babaddeko nga boogera ebyekisiru ate ekyanyambyeko nti alina kampani gyakolera namugambye nti you are stupid njagala ogamba abali ku platform nti concentrate gy'otunda gy'ojja ebweru bagikola muki kept quiet konze mulekefu abalina ensi okubuulira abantu tubabuulire ekyokukola only 1 kilogram of either of that etabula kilo 10 ez'ebirungo I mean eza brand meaning nti kilo 10 zitabula kilo 10 ekya broken oba brand bino ne tubiyita byabasezi bino eyo bijakabini byemuyita ebyabasezi bikola ebintu bina 1 concentrate 2 kijimusa mu ttaka 3 ddagala eritta obutwa mu muntu 4 omusota gwe gulumye just kikoonekone teekawo we gulumye tosibaawo kirala obutwa bugenda fuluma bwokka wangi okikozesa now kino tukisekula ne tukisiika ng'ebinyeebwa bwe tumala okukisiika nga tetukisiriizizza ne tulyoka tukikuba ne tukitabula mu bulandi kati ng'omuntu asiika ewaka ebinyeebwa oba kasooli kayisa kyeyongera okukaluba that's what we need ate bw'oba okisiiseeko ne kala eva mu white neefukamu olwa yero n'akawoowo kali kemuwulira mu concentrates kava mu kusiika ku bino we mbagambira nti we talk of being independent but we are not independent kuba biri baabisimba mu bungi tuli ffenna gw'ojja kuddaawo ŋŋambe nti omusujja gukuluma nnyo naye ng'eddagala lye basinga okukozesa mu kujjanjaba omusujja kyekimyula tisonia kyemuyita ngalo 5 mmwe abali wano bw'oŋŋamba nti tonywanga ku njaga naye nga baali bakudde ku linnyo weetaga kebera mutwe
kalifomu gwe bakozesa mulimu enjaga, mulimu ekigoogwa, mulimu mulinga, ne mubeeramu n'ekigagi. Mwe bakola kalifomu gwe bakisokitinga ne bakuba ne bakusanyalaza. Tutambula ffenna. Now kati mu bino byonna bye tugamba nti ebijanjaalo bino what you call the concentrates bivoomu. Are we together? But still you can plant them. Wanji mama? Nga tonnaba osooka kisekula n'olyoka osikako. Why? Nti bw'ona ogamba okisiike nga bwe kiri ekiramba bwe kiti kiyinza okulwawo okujja. Aha, ne kimementukamuuko n'osikako for just 5 minutes ne kikyusa ku kala eyo, then olyoka okikuba mu kasooli. Aha, otwala ne bakikukubira ne kimenyekamenyeka. Why? Nti bw'ona okisaavinga mu nkoko nga kikyali bwe kiti kiramba, tezijja kuggwamu bulwadde bwa coccidiosis obwa brown. That's why nti ne soya abantu mbagamba nti sooka omusiikeko. Oyo soya gw'omugula mu mukwano yaleetera enkoko obutaggwamu that coccidiosis kuba bakuba mubisi. Tutambula ffenna. Kuba nze nnoonya ekintu kimu. I don't want you to pay me okujja okujjanjabira when we can prevent that. Mba sifunamu. Yes sir. Exactly, they are here and the in charge is he, is her. Now, bwe tugamba ku spacing of the house, if it is local, enkoko eno erina kuba 1 by 1 local square feet. Naye bw'eba leeya eri 2 by 2. Tutambula ffenna. Leeya eno eyagala nnyo wagazi fuuti 2 ku 2. That's why nti bw'oba olina enkoko 10 eza loko zirina kubeera fuuti 10 ku 12. Zina 2 ezeeyongeramu ye space mw'oteeka feeders ne drinkers. Naye ate leeya eno yeetaaga 2 by 2 kuba space erina kubeera nnene nnyo mwenaakolera ebivulu byayo. Tutambula ffenna. Ate broiler eri 1 to a half space yaayo. Broiler bw'ogiwa space ennene tezitowa. Broiler enyumirwa n'erya n'ekyuka n'enywa, n'ekyuka n'erya, n'ekyuka n'enywa, bw'ekoowa ne yeebaka. Naye mmwe mugenda ne muteekamu feeders zammwe bwe muti. Eno ye nnyumba, n'oteeka wano feeder, n'oteeka wano drinker, n'oteeka wano feeder, n'oteeka wano drinker. Now, kyetaaga eno bw'eba feeder, eno drinker, eno feeder, eno drinker. Nze mbikola matankane nga nze bentwalira enkoko kababaabo mbagamba ekintu kimu nti if that's the feeder, eno yeba drinker. Kati ate eno bw'eba feeder, eno gyeyina okubeera drinker, ate eno n'ebeera feeder. Eno n'ebeera feeder, eno n'ebeera drinker. Bw'etuuka wano n'enywa, n'etuuka wano n'erya. Naye bw'ogamba nti eno feeder drinker bwe biti, etambule eve wano ejje wano, tegenda zitowa hatta ng'ogiwadde emmere yonna eyenkana etya. Eno yenfaanana y'ennyumba bwe tulina okuliisizaamu enkoko. Toddira nkoko ya broiler n'ogiwa ennyumba nga nnene nti etambule egendeko eri. Ejja kukula naye nga tezitowa. That's for the broiler. 2. Loko ne broiler ne Sussex zonna zirya kitono nnyo. Only 75% gano gaba mazzi.
ye eryako only 25%. Kyokka ate commercial layers emmere gyerya yeetaaga 85%, only 15 ge mazzi genywa. Erya nnyo nenywa kitono. Kati ate broiler ye eri mu 95%, only 5 ge mazzi. That's why nti eno mu kufuuwa emmere eyinza okubuuza n'akatiba ne gundi waweddemu nti bw'okakasa nga yaweddemu ogisanga mulinga eri muli bweti okakase nti gyebaseemu. So kati bino byonna bye tukola njagala anaalunda enkoko sibagoba ku nzungu, get me right. Zonna ebika by'enkoko mbyaluza, naye omuntu mubuuze ekigendererwa kye ekyokulunda enkoko ki. Njagala magi okumala bbanga ki, ne bwe giba myaka emeka. Why should you go into layers? Anti zibiika nnyo. Zino ekizigaana okubiika ennyo kintu eki, you underestimate and underfeed them. Mere muziwa ntono and you don't care. Naye zino enzungu musula ne mu nnyumba zaazo. Nsule wano enkoko zange zireme kundwalako. Naye eri ne lweyaludde toyagala kumanya oba yakoze eki, yayaludde. Ate ng'eno mu mwaka omulamba eno loko omwaka ebiikamu emyezi 9, naye ezammwe zibiikamu emirundi emeka? Bw'ebiika mu January neeyalula mu Gwokubiri, mu mwezi omulamba ebiika amagi 15. Ekireetera enkoko okubiika ng'eyo it is feeding. Naye enkoko esobola okubiika buli lunaku minimum for 20 days. Nga bunaku ekola ki? Naye egenda n'ebeera wano Hajjati bw'aba n'omwana we ewaka enkoko zibiika nnyo awali abaana. Lwaki? They take care of them. Naye awali bamaama bano mwana we wange kwali baagala magi, naye bw'agisanga mu nnyumba nga yeefulufuta bw'atagikuba jinja agiggalira. That's why enkoko ezimu bw'ebiika wano olwaleero enkya tebiika eba egenze kubiika wa neighbor. Mujje mukigenderere. Bw'etuuka okumaamira ebutaabutana bw'egenda ewa neighbor agigoba mbw'ojja kumanya mbu wali amagi ge. Kagende eri kazunga kaba kagenze ku baana baako be kaateeka eyo. Enkoko ne ssekkoko endiisa n'embiika y'emu, n'endwadde ze zimu. Ekizibu eky'embaata nti erina ekirwadde kya diarrhea, only that, naye ng'endwadde zisigala ze zimu. Why not? Naye ekizibu ky'embaata nti bw'egwa n'etunula waggulu eyo gisale, kwe kufa kwayo. Kasi tetunula waggulu ne wamalawo eddakiika 2 ng'ekyatunudde waggulu eyo lya. Enkoko space yaayo eya loko erina kubeera mu 1 feet. Ye spacing yayo. Meaning nti bwe tuba n'ennyumba nga twagala enkoko 10 zirina kuba futi 12 ku 10. For 1 10. Yes. Kimala ekyo. Olukomera olw'ebweru lukola. Okay. Ekyolukomera ebweru nkyagala. Era bw'oba olina kapasite esobola okukola oluga ebweru, luteekeyo. Whereby nti emmere ziteekere muno. Zo zifulume ebweru zoote omusana, enjala gweruma yaddawa. Naye toddira mmere giteeka bweru omusana bwe gujja akakeefwa. Njagala nnyo omuntu agenda okuva wano ng'onkubira nga kiri severe. Tuli bumu? Eyo oba kuli faaro. Naye nga bino ebirala ate nze bw'onkubira n'oyagala nzije ewuwo nkujjanjabire. Bw'oba toyagala kutta ku bye ngenda kujjanjaba, don't call me.
ogwo gwe muze gwe nnina. Bwe nsanga enkoko zo nga ziguddemu obulwadde nze gye ntuukirako gye njala nzijanjabe kyenkola ki? Just not assuming. Bino si byakuteebereza. Era onagenda ngamba oze kutanga ko nze tolina magezi lwaki tewabyekoledde? Era ngamba akasajja kano tekalina magezi ko nze kituufu siina. That's why I'm here. Naye nga nagenda okutuuka eyo ng'ekitta enkoko ze yali mmere. Yagenda n'agula mmere omuli kolansi nga bamulimbye nti musaayi, naye nga zisaze amagi zonna zivuye mu byenda. Kati nze gye natuukirako gye nasala ate namu sirikako mayi musinikanya amannyo ne mulaga ebyenda ng'ekizibu kiri mu ki? Mu mmere. So tugenda kuva wano nga tumanyi okwetabulira emmere. Ove wano ng'osobola okwejjanjabira. Eddagala lino lyonna lye bamulaba batuumye wano made from plants. Mulimu omusiru eyankubidde n'angamba naye kasajja gwe otuwootya eddagala eriwunya liringanga eriva mu toyi. Ne mugamba naye gwe amagezi go oba baakuzaalira wa? Honestly okuwunya likola ki? Naye ekirireetera okuwunya ingredients ze tulikolamu eritera okukola ki? Ne mugamba nti wali olwaddeko oli musiru? Bagambye sirwala konze njagala ofune capsules omusimulula owulire ekirimu. Ate kanziremu mbagambe kino mmwe abali mu living agriculture toddayo okumira capsule yonna nga togisimuludde. Toddayo okusimulula okumira capsule yonna nga togisimuludde. Batandise okupaakingamu bupatikozi bw'ebyuma. Ogula ddagala naye nga wetta. Kati oli we yaŋŋambidde mbwe eddagala nditwale mu National Drug Authority ebikebere namugambye tolina magezi. Capsules ezijja muno nga byuma baali bakitutteko okukinoonyerezaako. Kati bino mbikolera wa? Wano. So we need to be vigilant. Si buli ekijja muno nti kituufu gye tuli. Wanje nerikutawaanya nga kale ekyuse. Gye likoma okuwangaala n'okuzitowa. Ate gye likoma okuwangaala n'okuleekaana. Naye nga lino ekitone ennyo emyaka emeka? No, kala terinaako side effect yonna. Naye ng'ebimu ku birireetera okuwunya ennyo mulimu ekigaji, mulimu rosemary, mulimu galiki. Kati ebintu ebyo ebibiri bw'obigatta n'osooka obikuumira ennaku ezi bireekaana. So ekyo ekyokuwuna kwayo ekyo mutakitwala ng'ekizibu, aye nga simanyi oba lyali likukoledde. Sinziira empanga gy'ozijje. Ate bwe tuba tunaateekamu empanga tuzijja ku faamu emu. Naye bw'onoogyewo n'ogyayo 5, n'ogenda ewa Hajati n'ogyayo 3, n'ogenda ewa n'ogyayo 4, zijja kwetta. That's why tugamba nti bw'oba onoofuna empanga, funa empanga okuva ku faamu etya. Ziba zeemanyi tezirwana. Nanti buyina amalala tebuyina kyakkola. Kati oba obulye butunde. No, ekibuleetera okulwana, I think ennyumba eyinza okuba ntono. 2, nga ne emmere yennyini nayo ntono. 3, nga woziwangaaliza. They are just idle, zirina kwekuba. Kyabakazi si issue. Kyabakazi si issue.
ate kakati bwe babanga zaazaalibwawo kati bano oli mu buko bw'obujeemu bwonna obulye tuteekemu endala tezigenda kulwana wangi kyaki kati birimu ebintu bisatu. 1 ennyumba ye eri etya zifuluma anti wateekawo akatimba ebweru ne zifuluma kati njagala ompaashiwale nti bwe zifuluma tezirina bye zirya bweru lindako maama bwe ziba zirya zimala kugamba njangu olabye tugenda okulya gundi gwe kati wano bw'olabanga ekyo ekizibu kizze n'olabanga ekizibu kizze sooka ozikuumireko mu nnyumba wiiki nnamba nga ziri ku treatment naye buli lw'onajjanjaba nga zimala ne zifuluma ebweru maama ngenda kuba mupumbaavu atategeera nti nkola bye simanyi mukulu munnaffe gwe ow'e Kenya. Can you tell us how do you treat yours? The medicine you get from Daffin. When I'm vaccinating, I put in water, 50 ml, 20 liters of water. And you forget. And it works. It works. And when they get any sickness, I give them 1 week in the mouth for 3 days. Maama okiwulire kyakobye omuwulire okiwulidde kyagambye olwo lubadde lusoga nti ndi musoga akugambye ye nga ye kati gwe bw'olaba nga tugenda tugamba nti if sickness persists consult kati gwe ziweere for 3 days okiwulire aye ng'olina okubona nti buli lw'ogiwa obulezi they should be indoor si bweru kati oli yangambye enkoko zino zolaba zezijanjabye ziganye okuwona kosidiosis afuuse kosidiosis ne mubuuza okikola otya anzite ebweru ne zigenda zinywa ku mazzi ne zoota ne ku musana konze gwe kirwadde naye so si ze ndwadde eyo nvuddeyo wangi okola kutya no lino it is not affected with the temperature except that nti lyanga akadomola kazimba muuko regarding the ingredients we make from kuba there is that garlic, there is ginger, there is hot pepper bwe lifuna ebbugumu ennyo kazimba lissa. So what you do is simply open, that pressure goes out, then you recover. 2, lino, as you see it here, teririna side effect n'abantu olw'ensonga tulikola mu plant ze bakolamu eddagala gwe lyomira. Bwe tugamba aloe vera kigaji, bwe tugamba galiki kigaji, bwe tugamba tisonia kimyula. Kati gw'ojja ddiraba nga bwe ndikutemu bwe ng'oggyeko ekyokuwunya kiri naye sirina side effect yonna gye nfuna. Okiwulidde? Ne bw'oba nti enkoko ogijjanjabye n'olaba nga eganye okutereera mu budde bwo bw'oyagala etereere, gisala ogirye.
toyina side effect gy'ogenda kufuna ekitali ku chemical medicine. Medically eddagala ly'okubya enkoko lyonga zzungu oba ekisolo kyonna it must take 21 days nga tonnagisala. But who can bear and fulfill that? Olinaga, by the way, nze kambagambe ekintu kino abamu bajja kusigala nga bankyawa naye nga the honest is ekisinze ennyo okutulwaza kansa oli agenda n'afuuyira ente against the ticks ku makya naye ng'ente gy'afuuyidde olweggulo agenda gikama afuuyidde na butwa obutta enkwa nekomawo akawungezi n'atandika okukama biri byakamye eddagala liri lisigalako ku nnywanto kuno oyina amala nagamba bampaga agakyali fresh agakava mu kibeere. Do you see where we are? That's why nti obuzibu bwe tulina ojanjaba ente. Now you are the one. Olina ente eyo ogijjanjabye egaanye n'olaba nga honest erabika tejja kuwona. What you do, you sell it off. Ne bagisala naye ng'eddagala lye baagikubye ennaku 2 emabega birira mwerere buli agenda okulya ku nte eno 5 to 10 years expect cancer. That's my concern. Kati embeera eno yonna ngenda ne ngamba abantu nti I'm not fighting against the chemical medicine but the administration is my concern. Teriyo veterinary office okujjako abange asobola okugamba omuntu nti bwe tujjanjaba ente gongamba nti tetwetaaga kugisala nga tewannayita wiiki 3. Ente bw'ogikuba eddagala nga itizinjekite bw'oba kunywa lika mu kibeere bw'oba bagikama toddayo kugikama. Naye ani asobola okukola ekyo? That's why tukyalina obuzibu bunene. Naye ng'ekimu ku kibuuzo ky'ombuuzizza lino teryetaaga firiigi naye bwe libeera weribeera n'olaba nga akadomola kano keepise open it empewo eyeeyite recover it put it anywhere you want. Kaakati kino abalabeko episode ketukyasembyeyo okuteekayo nga mbayigiriza engeri y'okugema nabalaze kiki kyekiri naye ng'abamu bwe tutandika okugema tugenda otandika okugema nga vaccine yayonoonese dda. Eddagala lino nga bwe tuliraba eno mumbwa eno ki gwe bw'oba oli wano ng'olinamu ekifo ku maaso jangu nkutonyezeeko kati jangu ndikutonyezeeko kati ojja sooka okaabe okumala eddakiika nga mmeka werinaggwerako ng'olaba bulungi kitegeeza nti ekikwatagana ku mabwa ku maaso it works on that. Gwe bw'oba nga olubuto olukuzimba ng'olina enfaana n'enjoka jasi nywako obusaanikira buno bubiri nga ggwe ate bagambe nti kirina obuzibu. Lwaki nzira mu kyamuganda ekyaŋŋambye nti kitegeeza kiyinza okukola buli kimu. There are 54 plants. Lwaki twakigatta tuleme kwekwasa nti olwaleero bwe ngula lya Newcastle ate enkya ngenda engula ery'omusujja. That's the only difference we have. Tukiraba. But still ugwenga gwe kyeritajjanjaba kimu kyokka buko. Kuba mu bantu nze bwe nzaala mu muwala wange omwana mujja ne tufumba amatooka ag'eminwe ne tuteekamu obutiko ne tuteekamu n'entungo ne tutaddeemu munnyo amatooka ag'eminwe ne mutugamba tweyambule tuzine nga bwe tulinnya mu mmere. Nkyalemereddwa okwambula enkoko zino ebyoya nzikubire mu ngalo nti muzine mulinnye mu mmere obuko bukole ki
The only solution is to separate them at 3 months. Awo obuko tuba tubugobye. Tukwataganye. Kati mu kino kyonna lino number 1 mu kugema Newcastle. It is aloe vera. Ne tugattamu n'ebirala. Kano mukikwatagana mu kujjanjaba malekisi. It is called tajiri. Butanga. Ako tekamanyi mukikwatagana ne malekisi, it is a disease. That one. Malex. Kati ekizibu oli wanzikiriza ki? What religion? You don't have. I wish you had. Because if I'm a Muslim, I believe in a Nabi whom I never saw. And I accept him. It's like accepting Jesus. Ani yamulabako mufe wano. Balina omukisa abakkiriza nga tebakoze eki? Kati mukirabyeko. That's why nkugamba nti if it comes to swine fever, I'm a Muslim, naye eddagala ly'embizi nalizuula. Onule me. N'okwewaana neewaana entambula nga nninnya buti. Oli n'ayogera ne mugamba kola baba n'abajega mbuzi bafaako. Believe in me. What concerns Malex, it is no problem to live in agriculture. As swine fever. Nina abasukka mu mutwalo benzijanjabidde swine fever mu mbizzi. Naye nga ndi musiraamu. Kati bino ebimu bye tugamba nti tetukkiriza. You should start believing in Africans and most likely Ugandans. We are researchers. Ate Mukama mwebaza nti kati ndi mwana mwetaanu. At 45, je neeyongera okukaddiwa to discover. Ebyo bye mugamba mbu kansa tawona. Ffe eddagala twatandise okulikolako. Era abakalikozesaako there is a report nti batandise okuwona kansa. Sukaali be twakajjanjaba abatandise okuleeta omunnyo bangi. Okigamba abaana ne bagamba nti ani ayogedde? Yaani mbu Luigare nti abo abasoga bwe batyo. Alabika tanaweza 45. Balowooza twogera bya buki? Bya busiru. But the hard fact is our coming out is to show the community that you were empowered and minimize the chemicals we are using in treating our birds and animals. The good thing is that last time I saw one of the directors of the National Drug Authority, they are substandard. Not substandard, but twagala nnyo ebyalayisi. Nze eddagala bwe nali nkyali muzungu, saba Mukama Katonda ansaasire. Mu be najjanjabiranga bonna enkoko n'ebisolo nga nkozesa ddagala zungu. Nina be natta nga simanyi. Kuba bwe namalanga okujjanjaba ne bazisala ne bazirya. Broiler nga broiler ogikuba eddagala nga ya weeks 2. Mu wiiki ey'okusatu naye banga ezitowa kilo 1 n'ekitundu. Ddagala lye balya. Eja bulembera bumera nga Mukama Katonda nsonyiwa mu ekyo. But once I discovered this, ennaanansi yokka ye multivitamin oba vitamin gy'owa enkoko zo oba ebisolo byo ne byongera ku quality y'amata n'enkumbiika y'enkoko. Just pineapple. Kigambo nagamba bwe yogambye eki tetosinika mannyo kyemmaze sikiddamu. Now, mu bino byonna you will believe after seeing.
nze njagala onfunireyo enkoko ezi. And if even it comes, for those ones which you see that they have started dying of Newcastle, sampling only 3. If it takes 5 minutes nga tennafa, mpereze emitwalo 5 kuba nja kubanze wonyeza. At all levels. If it is swine fever in these animals here, and they have started changing colors, give it 20 meals if they are younger ones, 50 meals of 1 month, 100 meals of 3 months to 4. The mature one, 200 meals, only once. And if it doesn't die in 5 minutes, mpereze emitwalo 2. That's the terms and condition. And spraying what? As for the piggery or chicken? No, the plants. The raw materials. Now these plants, which are used in making the medicine, there are 3 types. Do you grow them yourself? I grow them, and some we buy, and some come from Karamoja. How do you determine that? It is only central here where we are used to spraying the grass. It is only here. You always have the TV shows. Have you ever seen in the northern there when they have the sprayer spraying the grass? Or western? How often have you ever seen people spraying grass that they want to plant? And it is not that everywhere I buy. Now, muleke tukwate empola. It is lindako, mulindeko, tugende empola. Kati ekizibu ekiriwo kiri kimu. Njagala tusooke twebuuze. Ye wa mu northern ayagala kuŋŋamba nti aba northern bonna basprayinga oba they don't spray. Do you want to tell me that the whole northern, because my first wife is from Gulu, and my internship for medical clinical officer, I did it in Gulu. If it comes to Gulu as Gulu, I know it. And the one you are seeing passing here, that tall one, is my son from there. And if it comes to looking for these plants, we have terms and conditions. Are you getting me? So, in the west, in the eastern, there are some who are still deaf, whom you tell that you don't need to spray the grass to dry. But still, we have the herbicide from plants we use for spraying grass, and it dries. Kati bino byonna ffe tuli mu byamalala ffe awo twabuukawo. That's the reason why nti lino eddagala lye tugamba nti ffe tulikola, we know where to get. Si buli muntu nti atuwa. As I said it before, nti nze muno mu Kampala muno, si buli wamu nti ndyawo. Because I know the outcomes. Mu bino byenkola, nammwe muno mwennyini mwe tuli, mulimu abazze nga bazze kulaba kyenjogera oba kituufu. Tutambula ffenna. Kati nze tunoonya, how do we help the lay people on the ground? Oli yangambye nti, how can you tell us that plants can become vaccines? Konze, don't show me your ignorance. Because every vaccine or every medicine is from plants. You see, Newcastle, it is a virus. Konze, where did it originate? They did not give me the answer. Sirimu nga sirimu okujja. Bagata amayute. Ne bagata measles. Ne bagata embiro. Ne bagata TB. Ebyo byonna ne babigata ne babikolamu HIV AIDS. Mwe abalaba firimu ya Venom,
firimu zonna ze mulaba ku TV ziba zirina ze biranga. Noono COVID gwe twalaba twali ffe twamulaba dda era nga tumusuubira. Era nze I was not so surprised okubanga mulabye. Abamu tunyumirwa firimu kuseka busesi naye nga times baba balina bibalanga. Kati for government we should make this research. We know the reason why we are doing it. That's as why mbagamba nti it is not every capsule nti jimirenga namba. Why? Bano abeeru banoonya tutta tusaanyaawo ate tuwagira byabwe. You cannot treat an animal using their medicine. You slaughter it when it's seeing and eats it. You may ask yourself, lwaki tebabiri?